So basema nabanye mwena batulaba ba members ba Sawo Uganda mwena okwetolera eggwanga lyonna. Twebaza mukaba yoto badde mu Greater Luero, tujja mu Mbale, tujja ba Greater Nkole, abakala moja mwena tujja, aba Fort Patrol, abantu baffe bakwano baffe ba Central, bakwano baffe mwena abe Busoga region. Tulina kwategeka ekivulo ntulirako wamu, ntunywirako wamu, tusanyukira wamu. So twebaza mukama tubasalidde nti abantu bali ku mukyero mbalaba. Abantu bali ku nyama. Bali ku ttooke bagamba Sawo ebeewo tunonye ebitugatta sebye ebitwawula singa abanyayuganda fena tu search tukolera wamu nga tufunye omukisa gwa Sawo Uganda bwere mu kutugatta tusobola kukulakulanya Uganda yaffe ate tukola ebintu binu ntulima rozimero ntujigattako omutindo production tutwala mu nsi za weeru sente nizitandika okuyinga mu Uganda yaffe twebaza mukama kula abasajja n'abakyala leero tubagabudde ekyemisana ba outgrowers baffe abalimi baffe abarunzi baffe w'obumyu bonna basanyufu bagamba Sawo Uganda ebeewo nawe tukwaniriza olunaku lwa Mande tulina omusomo kw'edukota yaffe ku factory yaffe okusoma kwa bwereere okuyingira kwa bwereere nawango yetaze ekyemisana tofiirayo enjala jangu tuliire wamu tunywere wamu ose kutambula omulala bweyagaza bw'obanga obwavu bukuluma otawanyiza okulima n'okulunda ku mulembe gunu weegatte ku Sawo Uganda otambule mu bulamu bweyagaza mukama bankuumire abampeere sente mu linnya lya Yesu.